conveninga National Executive Committee ng'eyitiddwa Honorable Gerald Siranda ate akontana n'amateeka wabula n'atubeerera bakisa yatugamba tebalina kutuuza nkiiko zonna National Executive Committee, National Council, National Delegates Conference until omusango guno gwe tulimu kati gukoze eki nga guwedde era kati kyekiriwo nti tetusobola kutuuza nkiiko ezo zonna paka mwaka gujja olw'ensonga bwe tujja wano formation nga 5 katajja tuwa ruling asobola ogituwa enkyanga 6 asobola ogituwa nga 10 asobola ogituwa mu January naye ekyo olina okumanya nti abalamuzi okuva ennaku z'omwezi ndooza nga 15 December okutuuka nga 10 January bawummula for Christmas leave kati awo tewabeerawo bizinensi yonna. Single judge mu tteeka lya Court of Appeal eri 53 section number 2 tekakkiriza mulamuzi kutuula omu kakati oyo nti byoba byakolebwa omulamuzi oyo yalina obuyinza obukola ekyo kimu ekyokubiri bw'aba yakikola lwaki ate ffe teyatuyita nga ate ku kooti likodi kwe tukola ki bwe tulinawa